ensi bwefugwa era nenkulaga nti abafuga ensi kalingina kulaga ensi ani agifuga fenna tubeerawo nga tuvudde ku Amerika n'Abangereza katuli mu Uganda ani agifuga ani afuga ensi ng'ogyeko omukulembeze eggwanga abantu abamwetoolodde tugenze ku deep state oba kintu kye bayita deep state abamwetoolodde abo balina kyankizo nnyo ku ggwanga abantu ababa bafuga eggwanga be basawo ewatali basawo eggwanga oba banna science eggwanga liba teritambula abafuga eggwanga kati ababa bafuga eggwanga bemba temumanyi nti bafuga eggwanga lino era nga temusobola kubaawo nga tebaliiwo be mutamanyi be bagagga baba silent ne baba n'obuyinza bantu era kati gwe bw'oba togwa mu kiti ekyo tolina woogwa mu ggwanga gwekirize bakukalakate bakutambuze nga bwe baagala abantu abasinga obukulu mu nsi be banna science oba nsi ki kati abookuna ge magye kati batogwa mutuluba lino lailo like an envelope bakukalakate bw'oba nga tolina sente nga tolina kyosobola kwongera ku byanfuna bya ggwanga leka bakalakate bebafuga eggwanga nkuwulira bw'oba toli mu magye era ekintu kyonna okutabuka keba Amerika ga magye leero ennaku zo benjogera abantu babyewuunya ne bweba Amerika okutabuka gaba magye nkitegeera kyovola bo kye bakola amagye bagayita wegeetaagisiza bagagambiramu mwina amaanyi era tubeetaaga naye lwakuba muva mu bantu mwina okubayisa obulungi ne babayingizaamu doctrine eyo ekyamuntu nsolo mu bantu tebalina kweyisa bubi mu bantu ekyamuntu nsolo mu bantu naye ekintu kyonna ekyagala okuleeta obutabanguko mu ggwanga amagye gavaayo oba abantu bakategeddeako nkitegeera va ku birala negamba banna science be batambuza ekintu science yatambuza ensi kati ndoza bakategedde kakati n'abakulembeze n'abeetoolodde kakati abasemberedde be basomesa nabo bankizo nnyo abasomesa bankizo nnyo mu ggwanga kakati ate baani abababeezaawo be bawi b'omusolo yadde bankizo bali bonna tumaze obbagamba nti bankizo naye ani ababeezaawo be bantu abawa omusolo aba bulijjo kati bwe watowa musolo gwe sirika toddamu kwogera bakategeddeako kiraba bw'obanga togenda n'ogula ekintu ku dduuka mu ssente zo okwongera amaanyi mu ekonomi bw'oba toli mulimi oba mulunzi nga tolina kyogatta ku byanfuna bya ggwanga gwe sirika vaayo toddamu nakutuwogganira boogere in short buli muntu yenna agibwamu omusolo yabeezaawo bano bonna benkoze eki benjogedde kakati wuliriza kakati obuyinza ani abubawa awo katugenze mu bannabyabufuzi awo abannabyabufuzi obuyinza yegwe omuntu omukubi w'akalulu yegwe omuntu owa bulijjo kubanga singa gwe toliiwo tebasobola kubeerawo bakategedde ndowooza nkalaba nange kakati gwe buli lwozanyisa gwe omuwi w'omusolo buli lwotoyagala kumanya musolo gwo kyegukola oba osaddaasa eggwanga lino oba olirese mu katyabaga nabagambye no pulogulaamu y'abagezi bw'oba gwe tosobola gitegeera tojja gitegeera omaze okugula byonna by'oguze owadde omusolo naye n'otayagala kufaayo kumanya ssente zo gw'osaana kufa kuba eggwanga oba tolikoze kyova olaba nze ŋŋamba abantu gw'okkiriza otya eddwaliro lyammwe okubanga balizannyiramu n'osirika wano tulina amasimu ku rediyo nze luwa mummanyi labisa n'okeera enkya n'olaba nga abasajja bazimba oluguudo lwammwe mu ngeri ya gadibyengalye n'osirika abasawo ne okuba n'obukakafu ddala nti waliwo eddagala erifuluma mu ddwaliro n'osirika kati ate abasawo ogamba bantu abasawo abantu n'obeera mu kitundu kyo ne mumala ennaku 3 nnya temulina amasannyalaze eryo ddembe lyo eryokubanga mulina amasannyalaze era muli baddembe okwekalakaasa n'okugamba bakulembeze bammwe nti mugyeyo eddoboozi kubanga muwa omusolo
abantu ne babera mu kitundu ne mulaba ababbi bawaya z'amasannyalaze ne musirika ne mutababuuzaako nti abaye mwe muva mu meme muva wamwe baani mweyanjuliddeko LC kati kambulira abantu kino batamanyi omanya nnyo okugula abantu amaaso bino bagaye bagamba bibayamba abasajja abazungu bino basomesa abaana baabwe kati bagula maaso bemuwana bebasomesa abaana baabwe kati nange mbasomesa mu abantu ba bulijjo mwe munaddaawo katulinde Kyagulanyi katulinde President Museveni katulinde Besigye eggwanga lino mwabawa omusolo muinako obuvuna oli waddembe okwata omuntu yenna n'omutwala ku poliisi ng'olina ky'omwekengeddemu mwenga abantu omusajja azze ku kyalo kyammwe mbwakanika Naikonto naye ng'omulaba asikamu ebyuma mubuuze nti owange osagala kigamba kakati mwe muganye okuzuukuka muli mu kwebaka muganye okuzuukuka abaana bamuffe bagenda kubonaabona lwe bannayuganda abamu abawa omusolo abatamanyi maanyi gaabwe tekibakwatako muli awo gusirika busirisi omusajja n'olaba omuntu ng'akedde enkya n'akwata kasasiro n'amuyiwa mwala mbukubanga goli ku boda weyitirawo bweyisi oyo mumukwate omutwale ku poliisi waliwo ebimotoka ebisomba kasasiro bitwala ku kirombe muli baddembe okuteekawo emisanvu omusajja mulaba avuga bw'ayiwa kasasiro mukubo avuga bw'ayiwa kasasiro mukubo ne mumukwata n'omuza nti owange ojja kambagambe temumukuba mumukwate mumutwale ku poliisi bamutwale mu kooti bamuguleko omusango kwonoona oba abantu bakategeddaako naye mugenda kaabanya amaziga bwe munaagaana okuwuliriza ebigambo abamu ku ffe abaasigala obbi babuwulira waliwo ebitongole Lubowa ebikola emirimu nga bigisaza mu kkubo twala ekyokulabirako nga waliwo bali kuteeka amazzi naye nga galina okusala oluguudo ne basimako wansi wamwe nga mulaba ne bazaako bwabitaka ne bagenda gwe omutuuze kikwakatako okubuuza abantu bano akana n'akataano nti musimyewo naye munazaawo era muli baddembe bakwata ne batwala ku LC ne batwala ku poliisi kubanga ekitongole ne kijja ne kibagamba nti bana abatuuze tugenda kutereeza ki oluguudo lwambwe twasimye wano abantu abamu bali mu gavumenti baagala mbyogereko bino awo oba oyonoona era bagamba Lubowa olaba inciting violence naye ate gwe mulimu gwa munnayuganda okola ki okola accountability ne muŋŋamba nti simanyi waliwo DPC abayisa obi ku kitundu ne musirika nga mulina LC wano nga mulina MP ne muŋŋamba nti RDC alina kyabakola ku RDC waffe tebamugamba kambabuuliremu abantu ba bulijjo mulekeraawo okuzanyazanya mulina buyinza muli baddembe okulumba RDC temukuba ne muzigako office ye ne mumugamba ensonga zammwe ne muyita LC ne muyita poliisi ne mugamba nti ono RDC ekimala akola bwati ne bwati akwata obwana bwaffe atugoba mu nnimiro atugoba mu ttaka atusaba enguzi oba nogamba ono DPC atukola bwati ne bwati bwe tukwata ababbi ku kyalo abalekula ukitegeera bwe munaddaawo nze mbabuulira mazima mwe abali mu byalo temumanyi mazima gano waliyo obusajjasajja obwefuula simanyi bupiso simanyi bwe bwani ku kyalo eyo bugenda mu maaso ne bwagala abaana bammwe nga bakyali bato ne musirika oyo tebamwogerako waliwo ekyali ebuyende nakubira RDC ne RPC essimu ne mbagamba waliwo omuntu gwe bakutte ebuyende eyo abantu ba bulijjo yabuzaawo omwana wa munne ndi jinja naye nnwanirira webuyende obambi bamuyamba bayanguwa n'omusango guli mu kooti naye abantu b'ebuyende baali batidde anti eriyo abatoogerwako mulina okubanga mulina amaanyi kubanga mwe muyimirizaawo abakazi abo n'abasajja abo ku mirimu gyabwe nga muwa omusolo akadde katudduseeko 89 kasirise nnyana Basa Radio twagala okubebaza okutuwuliriza program evening drive lyanda kulyanda tugiwunzise mu kutya Mukama amagezi mugasookera mwe banyo tuwuliriza eno programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa ku